Yasini Kauma yafa abana be bagenda nga paka today ani agenda nalambula ku bana from NUP bagenda yo tomanyi but nga NUP nga ojimanyi if they go there they have to post ekyo kugamba twakwata obusiru ne tuba basiru nnyo ne tulowooza ntutegeera nnyo ate ne tubiteekamu ebyobufuzi gwe kitwalenga bwenkyogedde bwokulembera omanya abayivu bategeevu basengejja tosobola kudda ku TV noyasama byayasama ku munne nga mulwadde ng'afa okitegera kakati wovaayo noyogera bwekityo notutuuka mu kuziika ane mwefuula nga biki fine abadde NUP akola ki but respect the family. Kasina bagenda bajja kutwala okusaasira kwange eri famire ya Sseggirinya mikwano gye ekibiina kye n'abantu b'ekawempe pozi na Uganda yonna at large. Kitalo ddala. Sseggirinya abadde omu ku ba politician abali outspoken. Sseggirinya abadde politician ow'ebikolwa. Sseggirinya abadde living by example. Kitegeera Sseggirinya abadde ye true meaning of okulabisa kuba ebintu byandibadde akolera ebbanga eddene mu mwezi nga gumu ebyo yali amaze obikola nga ssaawa zino abantu abamu abalaga nti baate bo balina ebaagala okuba tibalina kye bali bakoze sente baazibawa baazigulamu mamotoka abala bakola bye baagala. Nze njogera nga muntu wa wansi era Munnayuganda yalaliwe ku mukulembeze ng'akola. Nafuna omukisa ku myaka gyange gino okuba nga nalabye Sseggirinya ng'akola. Nendaba ku mukulembeze akola for a very long time ng'ali ku level ya MP. Bantu bangi bafuna obuyinza ne bakola bye baagala. Bantu bangi bafuna obuyinza ne bagulamu mamotoka ne bawasamu bakazi ne bafuna luxurious life. Obulamu bwa Sseggirinya bubadde ekyakulabirako eri Bannayuganda ng'abantu, eri ab'ekibiina kye, eri abantu b'ekawempe, eri ensi yonna. Sseggirinya ajja living to be remembered, to be respected. Era Katonda agumye famire ye. Naye munnange bintu bingi byetuuseewo oluvannyuma lw'okufa kwa Sseggirinya. Bintu bingi ebyalabiddwa mu kuziika, yaziikiddwa e Kaddugala. So neze musajja wange political analyst ageko ne beeyogera ku nsonga za Sseggirinya nga tunagenda sooka oyogere ku Sseggirinya ogambo busatu buna. Nja kusooka nebaze abatulaba Dubai Uganda nti mugyebaleko kyanaku nnyo tufiiriddwa omukulembeze era waliwo lwentuuka ne ŋŋamba singa Uganda ebeerayo n'abakulembeze bwe batyo nga 10 ebyo ebitundu biba bikyusa kinene nnyo kuba ssente z'omuwi w'omusolo mpitirivu eziweebwa abasajja abo abatuula mu kayumba ke bayita parliament ake Uganda era eziriibwa ze batasobola kuvaayo nga ba politician okuzoogerako kubanga bo be bazigabana ne bazisheyalinga awo ne zibulira awo. So kyanaku nnyo eri famire eri ekibiina kya NUP nti ebadde empagi luwaga empagi ennene ku kibiina kya NUP eri struggle kw'ossa n'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebyatuuseewo oluvannyuma lw'okufa kwe nabyo bya nsonyi nnyo ku mukulembeze ng'oyo abadde omuntu w'abantu akoledde abantu mu kaseera akatono ke baamuwa omwagaanya keyabeerako kuba omuntu ali eyo ayinza obala gino emyaka 4 nti emyaka 4 gy'abaddeko naye nga teguwera na mwaka kuba we yabeererako okubeera mu bantu n'okola ebyo bye yakola ne bamukwata ne bamuteeka mukomera yabaddeyo ebbanga ddene yagenda ova mukomera nga mulwadde n'atawaanyizibwa bulwadde agenzeeko e Netherland e Bulaaya yagendayo nga mulamu
obulwadde bwamukwatira mu kkomera ne bamukola check up Kambuuze. doctors ya Kankubuuza ekibuuzo. Seggirinya yayingira ekkomera nga bamusiba amaze olayira oba nga tanalayira? ng'amaze olayira. Waliwo Wakatambi ng'agenda okuyingira palamenti alina ebigambo byayogera eri abantu. Mu katambi ako yagamba nti bannange kibi nnyo ndi mulwadde, natambuddeko neŋŋenda wayogedde ensi kyayogedde India ne bankebera nga nina ovideo bonna kuli ku internet omuntu yenna bwe naaba nkafunye njaka bateerayo nga nina amabwa ku kibumba nga amanene, yagambye amabwa amanene, era simanyi bbanga linsigazaayo naye ku ssente ze baŋŋambye miliyoni emmeka ebibiri ze bagenda otuwa nga palamenti ze ngenda baako nebyenkolera nti byenasuubiza abantu. Yali awo yayogedde ebintu nga abantu abamuli wano waliwo Gondi Sauda Madada famire ya Idi Amin yamweganye nga saizi wano waliwo negaya mulantero mula oba bamuyita ye Nuwa Mutwe be bamuwandirira ndowooza we ne bamuyita Katemba naye nga yayogera mu mawulire nti mulwadde wa ekibumba kiriko amabwa amanene. Era ndabyeko n'abantu abajja ne boogera nga balaba osobola ku vidiyo zaani za Muhammad Nsereko naye alina kyakyogeddeko naga omusajja yali mulwadde nga temala bamutwala mu kkomera. Anti kaakati njagala nnyo owulinayo preamble kitegeera bantu basobola okufuna just for information gyendabye. Preamble omuntu yenna ng'awo abeerawo tubeera n'ebituluma n'ebirwadde byaffe naye nga okusinziira embeera gye tuba tuliivingamu tuba nga tusobola okuhandolinga ekyo ekikola ki. By the way mu kavidiyo ako yagambye nti bw'aba alina amabwa ku kibumba bamugambye okugajjanjaba okuwona kikimujja mutwala emyaka 8 watu bwe yagamba bw'ejja emyaka 8 agenda kuba ali ku ddagala ngajjanjaba ki mabwa gakuki gamundeeyo so ebina kuva ku mwagwe anti kati yayogera yali mulwadde bwe yabeerera awo kansala yalina obulwadde naye ng'asibwa amaanyi. Muganda wange ekintu kye bayita ekkomera kyanjawulomu oba tokyafuna budde obwefaako nga bw'obadde wabweru ekyo kimu. Ekyokubiri nti mwe bakusibidde embeera gy'olimu si embeera gwe gy'ogenda olivingamu nga wabadde. Omanyi endwadde za organis nga zikukutte organis ez'omunda ziba zeetaaga keya ey'amaanyi nti ono alwadde mutima ono alwadde kibumba mawugwe. Kambuuze nalabako mu USA abantu abasinga bwoba olina omusango beiro omuntu agifuna nga ekisinzi alina musango ki mu mateeka kuba issue gavumenti gye yakola enkyamu kumba musajja agenda beiro ofuna bujjanjabi. Seggirinya ku musango gwe yalina kyalyoke kale okusinziira ku status kyalyoke obutamuwa beiro okusinziira ku musango gwe oba kyali balina omuleka agenda afuna treatment. Omusango nga ye omusango gwe baali bamuvunaana ogukwatagana n'ebijambiya yali ateekeddwa ofuna beiro kuba tewaali bujulizi bulaga nti omuntu nti Seggirinya ne Ssewanyana banyigira butereevu mu bijambiya. Nti Seggirinya ebijambiya bigenda okyaka ennyo teyali mu ggwanga teyalimu oba ojjukira bulungi yali bweru wa ggwanga. Seggirinya nga tewali bujulizi bwonna bwe basobola ku representinga mu kooti obugaana Seggirinya afuna ki beiro. Number 2 nti lwaki olwaleero nti Seggirinya ne waaba yagenda mukomera ng'alina obulwadde bwe bakirina okiteeka ku gavumenti nti yaviirako Seggirinya okufa kubanga waabanga yali mulwadde baamukugira okufuna treatment gye yali alina okufuna mu budde.
2 dokita yennyini owa gavumenti n'akola okukebera Ssegirinya n'awa report n'agiwa parliament. Kyova olaba nti nze ku side yange n'abadde munyiivu nnyo okulaba nti parliament eyali erina okutuula okusalawo n'eteeka gavumenti ku nninga mu parliament omwo mutuulamu baminisita aba security abakwatagana ku police ku biki byonna nga defense minister ow'ensonga ez'omuntu obikwatagana ku Ssegirinya nti bateeke ku gavumenti ne prime minister okulaba nti Ssegirinya ava mu kkomera ku bail agenda akole ki afune treatment ye yali alina okufuna. Ne baspendinga sente ze bayogedde nti over parliament ebadde spendinga sente z'eddwaliro over 1 billion ku Ssegirinya. Kiba tekigasizaawa singa yafuna already baali bafunye report ey'omusawo wa gavumenti okuva mu kkomera nti ono yeetaaga we mutamwanguyire okumujja mu kkomera agenda afune treatment waakufa. Okitegera nti ekibumba si ekintu ky'okusaagirako oba ofunye obulwadde bw'ekibumba. Anti kati ekibumba kye kisengejja buli kimu, obutwa mu mubiri, buli kyoli kibeera ne tonics z'enjawulo, kibumba gwe mulimo gwakyo. Kati wekiba tekifunctioninga kitegeeza organize ezimu zaakola ki tizijja kuba namu. Kitegere. So gavumenti ekyo kyo terina weekikola ki weescapinga kuva mu ekyo kintu. Buzibu bwayo. Waliwo issue endala gye nalabye kankugyeyo nkutwaleko mu kuziika because a lot is happening. Waliwo issue gye nalabye Bobi alina abantu beyogeddeko n'agamba nti waliwo abantu mu ye oba mu kibiina ky'abajja ewuwe ne bamugamba nti Ssegirinya abalabisa. I believe omuntu olina kukola mulimu gwo oba ne Ssegirinya yakiddamu n'agamba mbu ye kennyini naye nakikonfaminga before. Waliwo abantu abali mu kunwana bangamba mbalabisa naye nze mbadde ngamba buli muntu alina abantu kye bamutuma era buli muntu alina constituency ye oba constituency gy'ali presenting. Oyogera ki ku nsonga eyo? Kaakati ensonga eyo Ssegirinya yennyini yavaayo n'akyogera. Ssegirinya lwe bamuwa bazita summons ezimuyita mu kooti Masaka ku Bijambiya, kooti esookerwako, yakaaba n'amaziga ng'ali mu mmotoka ye yali akola live. N'agamba nti kiba kifo mwandikitutte naye ne mutatwala buki bulamu bwange. Omwana wange Nagirinya agenda abaana bange banaasoma batya nga bantaddeko nze ntasobola nakutta nkoko mbuzi nti nakutte Jambiya n'entema abantu benwanirira ate nga benteekamu nga Ssegirinya olaba kyalaajana kituufu gwe mu ntegeera y'omuntu yenna. Ssegirinya wanu tabadde na ssente nti yasobola okufacilitatinga ki abantu nti bakola ebijambiya ebyaliwo. Ssegirinya yali tasobola agenda na bijambiya nti ateme abantu. Oba kitegeera naye because of politics we Uganda nti ababaka bennyini sigamba nti babaka aba gavumenti saidi zombi. Kino kigenda ku babaka bonna terigamba nti ono wa gavumenti ono wa NUP kuba n'aba NUP bennyini mwebali abamugamba otulabisa. Waliwo ababaka ababadde mu parliament okuva mu G9 nga tuzaalibwa buzaalibwa nga up to now genda mu constituency ye gy'akiikirira teri kaliyo. Ono akikoze n'emyezi 6 teginawera. Osuubira kuba nti agenda kuba musanyufu. Kyenkugambye nti ebifo biri bibiri ebyavuwaza eggwanga Uganda, State House ne Parliament. That is the problem of Uganda. So nga nkugyeyo bano abantu abajja emabega ne bagamba NUP n'abalwanira Ssegirinya
oza okusinziira nti ekintu kiri kulabisa oza tebandi nabo batuwadde amannya gaabwe netadda mu balonda abali bakonjera Ssegirinya ebigambo kuba kitegeeza tosuina kyolina kyosuubira kukolera bantu okuvaayo okubawa amannya gaabwe si bwe bokka waliwo n'abatakyogera naye nga ne mu mitima gyabwe bagamba akasajja katulabisa nga tulabira bano balinga balabira ku bano anti kaakati buli omu aba n'enkula ye n'endowooza ye n'entegeera ye ng'olina ebigendererwa byo byanjawulo nange nina byange byanjawulo tuyinza okuba nga ntambula naawe nesisinkana ayagala yeetaaga okuyamba n'omuyamba oba nze nemuyamba gwe n'omuyitako oba nze nemuyitako kiva ku mutima gwa muntu tolina bukakafu nti bali newootabawa gwogenda okulonda agenda kulumirwa abantu embadde manyi kirungi bw'omanya abantu kirungi nomaka ayo naali bwati anti okumanya kyenkugambye okumanya ojja kubamanya naye kijja kuva mu muntu omutima gw'omuntu kaŋŋambe okuba n'omutima omukkufu ng'omutima gwo gwakkuta nti Ssegirinya abadde talina yali avuga kamotoka ke ka spasio nga kansala afunye miliyoni 2 oziziza mu bantu oguza ambulensi okitegera si buli muntu sometimes lwakuba asaagala kulumba nnyo naye n'omukulu omu yennyini yaliyooko talina kyogamba nti yakikola nga Ssegirinya bwe yakikola ate nga yali alinamu akasente nga weekali nga motoka zaavuga za nnene teyeetaaga na motoka naye teyasobola teyakikola nga Ssegirinya we yakola ki bwe yakikola so guba mutima gwa muntu nakulumirirwa muntu nti abantu bano benzize abangambye okukiikirira kyekitegeeza okukiikirira ekitundu gyenva lwa mutima ki si buli omu ne gwe tuvunamira yaliyo n'atudde ku ntebe enkulu pulezidenti kati aliko naye yasookera mu ki singa bajjayo ebifaananyi bye mu gy'ekinaana yali mu banaku naye n'olwaleero tasobola lumirirwa tasobola tegeera bulumi bwa muntu oyo omunaku ali eri mu kyalo tabutegeera so guba mutima gwaki gwa muntu nga woolaba nti ba Amini we tubasomako nti Amini yabeerawa yakulira gundi ku gundi mu balakisi biki n'avaayo naye n'ategeera nti omuntu wa nina kukolera kino Uganda nina oteekawo kino Uganda eggwanga nga Uganda lirina okula nte nga teyalina omanyi abamu tugenda ne tubimikisinga nti omuntu alina okuba nga asomye nnyo akuba ntegeera ya muntu nandowooza si kuweza nnyo bitabo si kubeera nnyo na diguri si kubeera profesa Amini yakola bye yakola bitabo tebyaliwo yali wakyakubiri Ssegirinya naye sitabadde awo nti alina diguri nti muyivu ate abayivu bampuuga tulabye ebize bibaawo newe tutabigendamu nnyo kusaidiza abo yes nga tuvuddeko waliwo controversy ezazze mu kuziika nga ssaawa zino bantu bangi babyogeddeko waliwo omukyala Stella Nyanzi twamulabako mu ku professor no. Yes nga yeyambulako lecturer yeyambulako n'ebintu byazze nga tuwe tumanyi muntu wa opposition nnyo nti yavuddeyo n'agamba Mpuuga Golo 10 Bobi Wine 0 disrespecting Mama Segi's wishes for her dead son funeral is total violation ne tugenda ku musajja amanyiddwa nga Kagwanja fena tumumanyi Gweno Sengi Ayuge wasinga okumanyikibwa n'agamba ssebo Mwami Kyagulanyi nsaba onzikirize ntwale omwana wange mu kisaawe gye twategese okumusiibula mu kitiibwa pleaded Mama Segirinya's mother ne tugenda ku musajja Rogers Mulindwa ndowooza ono was assistant spokesperson wa NRM yagambye we've been embarrassed as a country. How can Mama Segirinya's mother be left to beg for her son's body from NUP members who are
Who are you people? NUP should hold a press conference and issue an apology to Ugandans. Okitegeera. Then waliwo omulala n'agamba even on Seginya's last day on earth, NUP still choose to make his mother cry. NUP is evil. So tujja tandikira awo ku nsonga eyo ne bwetutayongerayo bangi boogedde bamunyagwa maama we uliriza kano kakulu maama we Mubaraka Munyagwa says Muhammad Seginya's mother once reached out to me asking for help because his party members had abandoned him. Now they are fighting over his body. So tulabye controversies kuwa mukuziika nti omulambo family zayawuddwamu ne bubanga byalabisenga embeera y'okubanga byafuse byabufuzi mu mbeera eyo okwali nti abaana tebasobodde kuziika ku taata waabwe. So bali njagala ogezeko clarifying ensonga eyo nja kuddayo nga Segirinya ava mu kkomera nga mulwadde nga bamutwala ebweru. Njagala oggyeyo ekifaananyi abo bonna abasawuda madaada ababaddeyo ababadde bakumamu omuli. Omanyi tulina okumanya wa we tukoma. Yes. Gwe ne bwe mba nkumanyi nnyo nga tugasse buli kimu, family ekola ki? Esigala nga family. Abasajja balaze mbu teweetaaga family nga bwe baze babyo. Ne wali kukulayiza ku bwemupi ogenda nani ne nnyoko oba mukyalawo. Kiki ekikola family? Manyi tuddemu ku magezi. Abamu saagala kozesa lulimi luli hashi nnyo naye tuberemu n'akategeera n'ak'obuntu. Okuzaala omwana ffe tubadde mu family n'olaba nga maama aziika omwana gwa investinzeemu gwakoze eki okuva maama, njogera ku maama va ku taata kuba taata ajja kubeera mu byo yiga ssente biki naye maama aleze omwana n'amukuza. Tomanyi ki kye baaliyitamu okutuusa Segirinya awo. Olowooza lwaki yamubaddeko paka ku last brief? Ye maama we. Kati gwe lwaki oyagala okujja mu Busiraamu mulina kye mugamba bagamba kujjako hadithi biki ku bo ababadde awo sibimanyi bulungi naye ku bo ababadde awo ani asobola okugibwako ekintu ekyo mu Busiraamu? Si maama we, bakijja ku maama we. Bali tebamumanyi. Njagala w'abantu Yasini Kawuma yafa abaana be bagendanga paka today. Ani agendayo n'alambula ku baana from NUP? Bagendayo? Tomanyi but nga NUP nga ogimanyi if they go there they have to post. So what post nze tebagendayo? Tali ne Segirinya yennyini bameka wesa mufumbiro bigambo bye yabyogerera ku TV. But they reconciled. Yali atamidde anywa oyogerera kibiina, right? It is a national unity platform. Wova ko NRM kibiina ki ekiddako? NUP. Ngo mwogezi waakyo. So byoba olina okwogera oba olina obisengejja. Bw'okulembera omanya abayivu bategeevu bategeera basengejja. Tosobola kudda ku TV n'oyasama bye yayasama ku munne nga mulwadde ng'afa. Okitegeera kakati wovaayo n'oyogera bwe kityo n'otutuuka mu kuziika ne mwefuula nga biki fine. Abadde we NUP akola ki? But respect the family. Respect abalala baleke uncles but mama. Omanyi kye kitegeeza okuziika omwana, ozaala omwana n'akula ng'omusuubira ku mwana akola ki?
kukuziika naye ate nga gwe gw'oziika omwana omanyi kyekitegeeza maama basobola n'omugamba nti omanyi nja kuddayo ku kiri nti kyonna ekijja maama aba zivuddeko aba takyategeera so kati omuntu yenna gwe otegeera olina okutegeera ekyo n'ogamba maama embeera kati gy'alimu nina mukwata bwenti oba kitegeera kyembadde nkyaliko nti omuntu yenna you have to respect the family awatali family wadde boogera fine yalinnya woba ositwagolinga right now gwe wave Uganda nojja wano simanyi wajja otya but again you in touch with the what the family mwogera ne family erina byekubeereddewo byetutamanyi ffe nga ffe betusanze wano ne tukola omukwano ne tubeera ki bye tukoze eki tulina bye tukubeereddewo nga ffe mikwano gyo naye family ki yesinze webijja obubi era tuli contactinga family nti abanange kino bwe kiti tetusobola kyemalirira so we have always to respect especially mama tulina muyisaamu maaso yalina obuyinza kati singa yakedde n'abagamba nti mumanyi wano we mubadde we mumulese si we muziika taata we mulala bandi wakanye kuba weni anti weni UP wa kibiina weni UP ffe tulina omuziika nalabyeko mu katambi nga mbu sinza kubiga bino bigambo bya Sauda Madada nga agamba bakuba bayogerwadde bakuba Kasaga bamuyita mugana we Segirinya nti Anita Amongi yakubye essimu nayagala ajiwe maama we so wawulidde ebyabaddeko simayo b'essimu yabadde egamba ki Kasaga bwe yagenze ogiwa maama waabwe ne bamukwata ne bamukubamu nga bo baani abe ni UP7 ekyo kye nakugamba nti NUP kibiina wulira NUP kibiina abakirimu olaba ne President Museveni we yali mu nsiko they had rules ezabafuganga era nga bamanyi nti ono waakola ensobi bamuteerawo kuki ekyabayamba okola ki okubeera ne discipline n'okujja n'abantu okubaagala NUP ekitaliimu oba oli ayogedde nani Anita Amongi oba akoze ki you don't have any right si gwe omusalirawo they have their mind musajja mukulu kyogamba bo teboogera Anita Amongi abeera mu parliament nsobeera bonna boogera naye boogera naye lwaki tebe babakuba baba tebasaba ssente baba tebasaba ssente okikakasa baba bayisawo ensonga za gundi yaabwe omanyi bajja ne boogera ne batuula ku TV ne boogera kino ne balimbalimba abantu because they know them bamanyi abatuula abalaba ama TV some others they are ignorant they don't know anything ne babalimba ne bakola propaganda sometimes muyita propaganda Alex Wesha Mfumbiro n'avaayo Segirinya yandibadde ayita mugundi mu polisidiazi eziyitibwamu okola ki oli womubuuza question Bobi Wine we yava aluwa nga bamukubye yayita polisidiazi okugenda ebweru omujjanja kuba naye yali mubaka yali MP nga talinafuuka president yali ki mubaka ye yazifuna atya yaleeta bill kwe bamujjanjabira ayinza okuba ekibiina kikirina tebasonda sente lwaki ye yali avaayo nti lwaki muvaayo gundi Mwama Nsereko akunganya sente z'okumujjanjaba n'omubuuza gwe ze basolooza nga temuzigaana so tubeere ne politics
naye tusigalemu aka humanity, tusigale ne sanity. Ebyobufuzi era bwebiri enkya tebiriiwo. Enkya wooli mu politics enkya ojja kuyita ne ku bantu nga balinga abatakumanyi. This happens. Nina abantu benakula nga beri MP nga baali b'amaanyi. Nga today, even today, ne wayita ku kyalo teri addukira ne ku motoka ye nga bamulaba ng'owa bulijjo. Ekikulu kya byonna humanity. Oli afudde. Nina bifaananyi bye nalabye biraga obwerere bw'omufu. Nti foot soldier. Which kind of foot soldier is that? Abatalina magezi. Bifaananyi kikazi. BTR. Nsereko byabadde ebyayinyiziza Nsereko. Tewabiraga. Biraga obusajja bwa Ssegirinya simanyi ngabuvaamu simanyi. Nawudde bagamba ebifaananyi babikubira Sirishwa, babikubira Netherland. You're free to collect it. Whatever oba babikubira Netherland oba babifunyewa, but this is the time to release it. N'empulirawo n'eruma nti birabika babimukubye nga bamunaaza wano ng'amaze okufa. Kyonna kye kiri. But omuntu olina amagezi otegeera. Can you post those things? Oli mu social media. Kankibuuze gwe. Osobola okuba ekifaananyi some kind of pictures ku muntu gw'omanyi nti okay, it's done, afudde. You post it, you put it on your social media in your right senses. No, it's not right. Omuntu yenna alina okubanga alina privacy. Paka kusawa yesemba. Kiki ekyo ky'oba osiiga ekifaananyi kyekyo ky'oba osiiga mu baana bano abasegirinya bemulese baleseewo. Gondimbi government. Siwe batebazanya government, siwe batebazanya gundi politics. Please, NUP balina okuddayo batuule be revising. Bajja kutuuka ekiseera nga abantu today abantu bali gye bali because balina obulumi, they are yearning for change. Ne bajja kutuuka babikoowe, bajja kutuuka beetamwe. Olabe ng'oli omuntu bamugamba nti okulonda kuli wali oke tugenda mu kalwa agambe oba akufuga afuge. Kuba ne ninamu essuubi bye bakola byebyo. Njagala beeka akantu k'otangaza mu bantu. Sauda Madada akolanga ni mukulembeze kuba nalabye alina amaanyi mangi ate alina n'abamuwuliriramu bangi. Ekyo nange kineebuuza. Sauda Madada akolanga ni. Omanyi obuzibu buno, ebizibu ebimu mweni UP ngenda biteeka ku saidi ya mukulembeze Bobi Wine. Abadde abamu bagamba mwagala nnyo nga Bobi Wine nga ye Kyagulanyi mwagala nnyo, but nina yo kino kankikirira flying today nti ye tavaayo kulaga bantu benti bananga abawagizi kino bwe kikyamu. Nalabako video ba yaliwo n'agamba kitayagala abantu bavuma abantu. Okitegera abantu alipa jamu uniform yaabwe okola ebyo yagala. That's why I remember him saying that. Nti njagala bwabanga kati nga bwe yavaayo n'agamba nti mpuuga okolidde ebitaano fuluma NUP. Vaayo ne ku bano kirage ne ku bano start with this. Nti obuzibu ye bwalina kati Sauda Madada abadde mugundi mwabaddemu Secretary General. Leader of opposition Joel Ssenyonyi yabaddemu. Naye kanyini yabaddeyo. Ensonga babadde basobola zikwata nkwata ekisajja ekikulu. Sauda Madada yakwatidde muganda wa Ssegirinya omugo. Bamuganda we Kasaga simanyi baba muganda. Kati Sauda Madada ne Ssegirinya gw'olabye mu bukulu okwatira otya omuntu wa family. Sauda Madada basobola omulekera abo abaana n'atekinga responsibility. Oba oyo gwe yakwatidde omugo yagenda osigala mu baana.
oyakwatidde omugo yagenda osigala n'abaana jjajja waabwe gwe baaganye okola ki okuziika mutabanyi we yagenda osigala nani yagenda oteekinga ki namwandu gwe baaganye yagenda osigala n'obuvunaanyizibwa obwabaki ng'abamu ku bo tebajja kuddayo ku linnya lyo ogwabwe gwawedde balubatu nnyo abagenda okuddayo balambuule namwandu ali mu mbeera ki maama ali mu mbeera ki abaana basoma oba tebasoma bafuna obuyambi oba tebabufuna nekinjagala obuuza kikino abantu abakoze mpulira baliyita fujjo abakoze fujjo okusinga kasita ekintu kijjamu okukuba standinga nakyo kwanalabye omuvubuka nga bamukubamu kyo kinja obuuza babadde bannakyalo kwampulira bagamba abantu b'ekyalo baba bavudde mu Kampala abamu tosobola kuŋŋamba nti abantu b'ekyalo ab'ekyalo bayinza okuba nga babadde batono nnyo abali mu mmere waggulu eri Kasaawa era bwesanga nga be babadde ate mu mmere kubabo teri ebyo bali mu byalo byabwe tojja babuulira nebyo bayinza okuba tebabimanyi nabimanyi bajja kubeera osanga nga be babadde 80% be babadde eri ku kisaawe mu mmere okitegera ekirala kyenjagala okwogerako kyekya Honorable Mpuuga is educated musajja mukulu tumuwa ekitiibwa okwoganizinga nti okuziika onajje ku kisaawe I think that was the plan. It was the plan. Suggest nebikyukamu bukyusi. Si kukyukamu. Nze kulwange nganze kinandisuubidde. Whatever oba gwe Mpuuga oba government parliament kuba bali bekwasa nti parliament yabadde egenda okusimanyo mukubira bandi okola ki nga balina obikola. Nga omubaka wa parliament. So yandibadde plan nga plan eyo NUP erina leader of opposition. Webanga parliament yabadde erina okola plan bweto nga bali byonna that is the plan. Parliament yabadde erina okwatagana NUP kuba kye kibiina olimwe yabadde akola ki ave ekyebyobufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyandibadde kikola ki nga kirina leader of opposition. Awo yaba leader. Ebya president biteeke bali kakati ne bakwata yekka gwe bakubidde essimu agiwe maama sirapu zamukutte bamukubiddewo gwe yakutte essimu agiwe maama kati badde osuubira oba wenkwataganawo yonna oyinza nogirowoozaako enkwatagana abapalamenti kati lwaki oba tewali nkwata lwaki bamututte ku parliament bandimujje mu ddwaliro mu ggwanika ne bamutwala ewaka ne bamuzika nga busiraamu we bulagira. Kasaba yabavudde mu ngalo ebisigadde ebifu nalabadde bagamba olabadde babba omulambo sima bagala gutwala kati ekyo kyenkugamba nti twakwata obusiru ne tuba basiru nnyo ne tulowooza nti tutegeera nnyo baani ate ne tubiteekamu ebyobufuzi gwe kitwale nga bwe nkyogedde ku bantu babiri abakutte omuntu abalemedde eri wansi maiti neno kuba wongamba kyekituufu ekyali ani omutuufu bonna teri mutuufu olw'ensonga woba wakwata Segirinya n'omutwala mu parliament ne batuula deni lwaki tolieka ne bamaliriza emikolo ne nga gye bakola send off nga babaka banne bwe baze babaziika deni n'omala n'omutwala wa wansi anti waggulu n'omukulu adayinza okwogera ani aleka Mpuuga anti kati kyenkugambye nti bakutte ennaku y'abantu ennaku ya family bagitaddemu politics omanyi bo kunyimbe bwe bakolera gundi kyakaalye social media okube kati biki mwe bakolera campaign zaabwe zadda kunyimbe
mikolo. Njagala kaifainga ku bigambo ebyayogeddwa Mpuuga n'ebyayogeddwa Kyagulanyi wansi. Ebya Mpuuga famire yamwebaziza. Katutatikire ku bya maama. Maama wa Ssegirinnya yaweereddwa akazindala ayogere. Neyeebaza abantu abazze okumuziikirako. Neyeebaza abantu abeereddeyo mutabani we. Neyeebaza nnyo 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 nnyo. Mathias ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga. N'agamba mubeereddewo abadde amulambula, abadde ajjanjaba omwana we ng'abalambula nabo nga bafunye n'ekyokulya. Bw'otunula ku social media tulanga ekifaananyi kya Mpuuga era nze abantu abasinga badde surprised. Nekireetera abantu abamu. Wulira kankusooke nkubuuze nkusale kirimu. Tolabangayo kifaananyi kya Mpuuga kyonna? Nze yinza okuba mbadde mpozi mu kkooti. Mukomera ani yabugendangayo? Walabayoko Kyagulanyi oba ate president ono yagendayo? Kankubuuze wulira. Ebiseera yali akyali ku nkambi. Oli yali ki? Yali mulwanyi wo. Yali mulwanyi wo. Anti nosindika Mpuuga. Mpuuga yagendayo nga leader of opposition. Kyali kimukakatako n'okugenda naye kennyini okwesitula nga president agende. Ekitegeera? Naye eyo si ye issue. Mpuuga abeereddewo omusajja. Ekitegeera? Okuva ku day one ng'ali mukomera n'ebyo mukolako Dr. Mukebera n'abitwala mu parliament n'akola ki byonna abaddewo. Kati ekyo tokyewuunya nti lwaki maama yamwebazizza. Anti maama we yatuuse okusinziira ku video manyi ffe tulina attention to details munatusonyiwa. Bwe yatuuse okwogera ku Mpuuga akazindalo kakkiridde wansi kabadde bwe kati. Neebaza nnyo Mpuuga. Akazindalo ne kakka. Bwadde buzindalo nga bubiri wa busatu. Neebaza wansi ddoboozi ne likka. Then neebaza NUP akazindalo ne kakola ki? Naye nga NUP agyebaza ekintu ekya. Oyo omuzadde yatulobera ne mutabani we ng'akaseera kakozeesa. Kawedde. Sisuubira nti maama we yandivudde ku ndagaano. Kuba mutabani we tulina kimanya bali ayagala nnyo Kyagulanyi. Kati kankubuuze. N'agamba yeebaze NUP. Kankubuuze. Wulira. Ne bwe batandimuwadde kaadi eno ye NUP. Ssegirinnya muntu wa ku ground. Yali agyetaaga ekyo kimu tokijja. Wulira okugyetaaga kyane. Wulira okufuna kaadi. Wulira okufuna kaadi n'okuba ne ground ku bantu bintu bibiri bya njawulo. Tulabye wano ababaka nga babawa kaadi wano recent bagenda e Kabale ne bamuwa kaadi ne bagenda ne bakuba campaign baweza n'obululu olukumi tebwawe. And that was before. Nedda tewali before tewali fresh. Omanyi bagenda ne bakwata ne bagamba kaadi. Omuntu asigadde nti alina amaanyi asigala nti alina ki? Amaanyi. Togenda kwata lukwago omugambe nti olw'okuba tukuwadde kaadi oba tetukuwadde kaadi. Ojje mujjewo ajja kujja n'abantu bajja mulonda. Okitegere? Nti kankuwe an example nga tetugenze ku kaadi. Kyagulanyi Sentamu Robert president wa NUP yajja bwana muligina teyalina kaadi. FDC ne deto waayo NRM ne deto waayo n'abantu ne bamulaga nti ffe twagalani Bobi Wine. Bali bonna ne babakuba. Ssegirinnya okuva ku bwa kansala eno wansi abadde azimbibwa. Abadde azimba ekintu ki? Abadde muntu w'abantu. Abadde ayirirawo abantu omubiri. Omujjukira nga yetika TV. Avuze ekigaali ku ddwaliro. Abadde abeererawo abantu. Sympathy yonna ey'abantu okubeererawo abantu omutima gwe yalaga abantu ne we atandifunye kaadi. Kati bali bagenda G1 eyandikubye Ssegirinnya. Uva ku experience abantu njagala ombuulire ku bonna abaali baagala kaadi balobe G1 Ssegirinnya
ani yalina omusajja gwe yaliko nga w'amaanyi mwerabidde erinnya naye nga yali w'amaanyi nnyo ng'atalwedde aluddewo era gwe bali bagiwadde ne mu ntandikwa oba ndowooza alaba abantu nti kyenkugambye Segirinya ku ground muganda wange abadde tolaba nti singa Katonda abadde amuleseewo n'amuwaamu akangubango ne we banditutte ekifaananyi kyo mu kawempe yandibalidde akalulu. Twogere ku kintu kino ekyogerwa ekya allegation y'obutwa. Allegation y'obutwa weba statement waba yagenda mukomera nga mulwadde nga kenyini yakola statement ate gendi nojja n'oleeta allegation y'obutwa awo oba otandise omikisinga ebintu gwe kenyini oba weemikisinga amabwa manene. Ekibumba si kyekintu ekyokuzanyirako. Watuuka mu ddwaliro watuuka mukomera obulwadde yali tafuna treatment eddagala talikozesa asula bubi abeera mu kuseminti ng'embeera yekomera bw'ogimanyi bamutulugunya okitegeera bali ekomera nga bw'okiwulira nti komera kakati embeera eyo wogigata ng'ogenzeeyo oli mulwadde ate obulwadde obutali nti ngenzeeyo nina senyiga oba musujja naye kikwatagana ku kibumba organs tojja kusigala kyekimu ate buli wezeeyongera okusajjuka obulamu era buba bukola ki nalabeko Muhammad Nsereko ng'ayogera ku bulwadde ng'agamba omusajja alina obulwadde ng'omuntu muleme limba abantu ate of which Muhammad Nsereko is one of the last people abali boogera niyo ebiseera ng'embeera etabuse weyagenderebwa bamusonderawo ssente so oyinza okwogera kikwekyo yalina obulwadde bwe naye nga bwenkunyonyodde nti ekomera kintu kiralamu n'okutulugunyizibwa kwe yayitamu nga baali mukomera biki jjukira baabawaako bbayiro ne babakwata ate ne babazaayo okubakwata awo bazaayo mukomera tolowooza nti babakwata ku mikono ne bagamba mujje tuddeyo okubakuba okola ki batulugunya kati bano abalamuzi omulamuzi yamumabbayiro olowooza y'omu ku bantu abandibaddeko abamuleeteraiko okuditoleratinga kuba bagamba bamugamba mbu bakuza mukomera gwamu nnyatanga anti kati omuntu kyolina okumanya ye tajja nga ye kijja mukwatako naye busimu bwalingawo nibo omulamuzi yasooka yabata n'agamba mbawadde bbeeyi baba batuuka ku geeti ne babakwata ne babazaayo n'okubawa bbeeyiro yennyini balooya baali eri balinda abantu baabwe bavuga balinda abantu baveeyo tyali abantu baba batutedde ewaka bagenda ku kooti bonna okitegera bagenze kukomera balisiivinga abantu baabwe nti ate bemulinda no tebaliwo babatadde dda kati tosobola nenya oli mulamuzi yabata neweya omulala n'abagamba n'abamma n'abadinayinga bbeeyi kati si eyabadda kudinayinga gundi obusimusimu olwedde newe yandibawadde era bandibagambye be babazaayo bannange amawano gali mu ggwanga Uganda okweyagaliza kungi ababa bakuyita bassekigwanyizi bangi naye ffenna Katonda yasinga okukola ki okumanya omutuufu ne pretense esusse mu ggwanga Uganda esusse oli abeera awo neyeefuulira ddala nga alumiddwa naye nga kuba twalabyeko abamu ababadde mu kuziika olunaku lwe yafa oba yafa leero banke yafa ku lunaku lwa Spice Diana yakumakya abantu abamu abaddeyo nga bakuba n'empi abantu bali muki ng'oggyeko videos eyogeranga kuba nalabeko videos eyo mukyalo I don't like to kwogera mannya ng'ali mu mmotoka agamba Seginya yeerwaza
atumazeeko emirembe apostinga video nkadde ateeka ebifaananyi bikadde ng'aliyimbya lwaki alimba abantu of which these are the people abali next to him bwe bamutwalira mu parliament. Waliwo omuntu nga kati nga banze bandaba naawe bandene mu videos bandebe naye sometimes if I make a statement about you some people can believe me. Yeah. So oyo mukyala yagenda ku audio oyina mugamba nga byogera bigenda kawulira ddala ne Ssegirinnya nagamba nedda atutamye asumbuwa abantu naye nga oba yali alina project zalemesa otambula naye nga leero bwe babadde bamuziika ye yasinze okukola ki ng'ate ku olunaku yagenda ku ddwaliro n'akaaba enkya n'akeera ekiro kyennyini n'agenda mu kivulu kya Spice Diner ng'avimba bw'ati nga ne bajja omukuba obucupa yeerekereza ebivulu n'agenda mu lumbe. Ekyo kyenkugamba nti nope they have to revise themselves. Balina okwenoonya bo bennyini. Kyekiseera tulabe nti Kyagulanyi talina buzibu naye abantu nga tumaliriza njagala osaminge app abantu b'okunenya mu kintu kino mu yonna scandal nga bwebadde okuva ku ntandikwa nga bwe bintu bibadde tujagamba famire Ssegirinnya of course Katonda abagumye maama yayise mu bulumi naye Katonda amugumye at the end of the day bintu yagala feeling power eyo ku mwana epaka saawa esembayo. Who is to blame for all this saga okufa kwa Ssegirinnya n'ebisigadde? Omuntu eyavaayo n'akwatagana omuntu bali babiri omuntu eyasooka okwatagana ne gavumenti ajwetekeko ekisango ekyokumugata Ssegirinnya ne Ssewanyana mu bijambiya eby'e Masaka nga Ssegirinnya teyalina mu ggwanga yasooka. Omuntu owookubiri ye gavumenti obutakola investigation zaabwe ne intelligence zaabwe ze bagamba nti zikola ne bafuna information n'ekyokubiri ne bafuna report okuva owa dokita awa gavumenti atali wa private ne bagaana okuteeka enkola ekiwandiiko ekivudde owa dokita ekyali kibasaba okufulumya Ssegirinnya mu kkomera agenda afune obujjanjabi mu bwangu. Be bantu abazirina osooka okublamingibwa ku kufa kwa Ssegirinnya. Okay. Omanyi bino bye tuddawo ne tugamba nti omutonzi waffe yasalawo yakoze eki naye nga waliwo n'embeera weebeze nga gwe kennyini nga waliwo weevudde. Waliwo ebintu by'osobola okwewala naki. Osanga Ssegirinnya singa yafuna treatment n'agenda ku treatment nga bwe baali baganye nti mu myaka 8 waaba afunye treatment ennungi ate nga yali asobola ogifuna kuba yali afuuse MP yali